mugulidde chicken chips mugenzeko out omwana naye asiimye omututte ewaka mutandise kituyita obufumbo naye nga mu reality obufumbo obutuufu temwewadde buddi kyekyovola tukiclassifyinga nnyo nga accidental marriages nti omuntu oyinza okwewalinga oba ofunye ennaku zino mulina bwe muyita babesiti woyagalidde n'ogenda n'omukubira kasimu jja twesanyuseemu olumala okwesanyusaamu atugenda okuja olubuto olukutte abadde besiti ng'afuuka wife naye nga reality si ye muntu omutuufu gw'olina okukola ki okubeera naye nga gwayagala ye ateekayo embeera kitono bwe kiri kakati tewali bufumbo bugenda kunywerera mu mbeera era ne bwe buba buwangadde ne buyingira emyaka 5-6 oba buwezezaawo lwakubuteekamu ssente bwe kiri bubeera very expensive okumaintaininga kuba oba weegula si bwangu nnyo muganda nga obufumbo bwe bumaintaininga anjagala otutangazeemu ki ekiri wakati w'omulenzi n'omuwala nti wabeerawo abeera too much available wakati awo nga ye abeerawo buli kadde ate oli arepresentinga kitono nga tetunnatuuka ku ekyo eno advice ntera nnyo ddiwa abavubuka abali mu myaka eginoonya obufumbo ekisooka wandinoonyeza omuntu bwe mufaananya emitima naye si kyangu si kyangu kyobulaga esiki we mufaananya emitima mukirabira mu bikolwa n'ebigendererwa kasabiba nga bikwatagana kulaba omuntu akwagala naye ebiseera ebisinga ensobi abantu gye bakola kwe kwagala okuwasa omukazi gw'ayagala kakati ofuuka muddu mu bufumbo obwo kasoba ng'ofumbiddwa omuntu ng'omuntu oyo gwe omwagala ennyo nga ye ebirowoozo tebikuliiko kitegeeza ebyo tagenda bbiwa tabifanako kuba buli kaseera obeera ku bunkenke nze mpa ssente njagala kukola kino bw'ogaana ŋŋenda olw'okuba oyagala obufumbo bubeerewo n'oteekamu nze bw'otakola kino ŋŋenda abeewange bazimbira amaka njagala omukolo gwa kawumbi naye nga in reality tokisobola okukakana nga n'ebijja byewamwe obitunze olw'okuba nti oba omwagala n'okkakana nga okikoledde mu buwaze weebale nnyo n'oweekanga weesanze mu mbeera okikoze naye ng'ekituufu kiri nti weepisse ku level oba ku status etaliiyo then n'ensonga endala gy'otabuusa maaso ebigendererwa byaffe ng'abantu bimanyi okwawukana waliwo omukazi ng'akubiddwa nnyo abonyeebonye akuza alya katunkuma alya nnyaanya tezirimu kirala ze batokosa ne balya kakati bw'ojja n'omuwasa n'omufuna ayina ekiroto kyakulaba nti gwe alina okukozesa nga tiketi okulaba nga yeesitula n'abeewaabwe kakati oyo aba musuubuzi yensonga lwaki bateekawo embaga amangu ddala bwe biba byennyanja akuvubanga kano akatimba ka kokota buli kimu akitwala toyinza kusigaza kantu nakamu ogwo gwe mukwano bwe bufumbo bwe tulina mu Uganda kati ate waliwo n'ensonga endala esinga okukosa abantu eri spiritual weesanga nga abakazi omanyi wano e Uganda tukkirize sikkiririza mu ddogo naye mmanyi gyeriri abakazi baloga abakazi bafumbwa emmindi gyogere nga banoonya abasajja ab'okufumbirwa kati tamufumbirwa nti amwagala naye amufumbirwa olw'okuba nti ali possessed ateekeddwako ebimukutte obwongo kakati musajja wattu najja mu kintu oba mukazi wattu najja mu kintu kuba tekiri one sided kiri ekintu kiggwa side zonna n'abasajja kati twafuuka bazibu nnyo abavubuka kati abasinga balina abakyala be balaba abawala nga abakyala nga assets nina kukwana mukazi nga ngenda mufunamu bya bugagga abo nabo kati abavubuka bwe bali mu generation yaffe era ennaku zino balina erinnya lye beeyita boys manyi biki hit boys manyi biki biryawo sitamu gye bakozesa nga bo omulamwa gwabwe ba smart wires okajjayo bulungi ba smart wire omulamwa gwe kozesa ekyo kyayise ekigambo kyosembezaayo okwogera ekyo manyi kizitomoko katono n'akozesa ekyo okulaba nga abaako byafuna okuva mu kitonde ekikyamu kakati kiri sayidi zonna naye lwaki abasajja tufuuka nnyo victim nti ebiseera ebisinga ku sikeera ennene kigwa ku sayidi yaffe nti abavubuka ffe tusinga okugenda ne tukwana ne tuwasa ne tuteekamu okukkakana ng'ate ffe twakoze okunoonyereza nga tulaba abasajja twagala nnyo okusinga abakazi nti obeera ojja nnyo ng'ate oli tannakutegeera omuntu okontrolinze otya okwagala laavu nga yakatandika notamenyeka nnyo mutima because nkimanyi bulungi